Babarita okuva Maritini Entertainment newaddeyo ndabire ku bantu abamu batafunye ku bintu mu quarantine eno nga ba DJs abasinga bambi elije banzala mukono tireka boyogerera ba MCs ba comedian bambi nengamba kamba gabire cause abamba badde tebatukibwako bintu ba DJ be mukono tireka boyogerere ba MCs nga bambi bitukeri mukama mlungi tilimudi yavude bambi mukama mlungi njagadde nga bire ku badansa bange bano bambi abamba badde tebabafaako bali video yango wamanyi badansa bange bana abanzinira ba bouncer ngamba kamba we enkoko akaunga netoke ba sharing katini kanina ngamba we share tuite mwene mbera kama jaji tubusa right services mu office ya prime minister bigenda tuka nenjagadde mpeba nabali okumpi cause bandi kumpi ateje banzala ngamba kamba we nebijja ngenda leta ebirala mbitwale wa prime minister bisobola okutuuka ku bantu cause nkyaleeta nenjagadde nfe ku bano bambi nga ndaba tebali bulungi ate awamu tebituuka bambi abantu tebafuna engamba kamba we bafuneko katini kenina we share nga fe abantu nembawo ebyo bintu TV so abantu bwe batyo betutunuulidde Babarita batuyambyeko era nze ndi representative tugenda kubatwalira ebintu bino Babarita ngabo bituwadde twagala okubebaza Maritini Entertainment ne Babarita muyimbi waffe kubera nti ojjukira abantu bwe batyo gye bali kituufu ate nga tulina n'ekizibu kimu tetuli sure kubanga media houses zaffe ezimu entono mu kaseera kano ensonga eno ezikubye nnyo tujja kwesanga ng'abantu abamu abo tebagenda nakudda ku mirimu so mu kaseera kano okoze kinene nnyo okubawa amukko ku ssuubi n'okubawa believe okumanya nti no kale weewaawo waliwo embeera ebanyiga kati naye balidde ku ttooke balidde ku kifi ky'enkoko ekintu ekyo kyanjawulo nnyo nkwebaza nnyo ne management yo okubeera nti musobola okujjukira abantu ffenna ba DJ ba dancers ba tradition ba dancers bo ba bouncers tubeebaza nnyo olw'okuba nti no mulabye embeera kyemmanyi si ffeffe kabo oyambye obadde oyamba abantu abalala ab'enjawulo Babarita okuva twatandika mu quarantine badde mba supportinga mobile money ebimu badde sibiragana been supporting abantu bangi ate nga gwe mu kaseera kano twandibadde tugamba nti omuyimbi nga Babarita alina obuzibu bunene lwaki kubanga ebivvulu babisala clubs nga badije bagambye zaawummula ate ebintu bino ebyammwe tebirirayikire kudda mangu olw'embeera eriwo naye tukwebaza olw'omutima omugabi ogwo mutima gwabwa naluganda ddala era twabubaka ngenda butuusa tuli bannange abo abayitaga obuyambi obwo era tukwebaza nnyo we bali nnyo kirani namba kambaye ku ttooke n'enkoko n'akawunga wisheya yadde katini naye balyeko banange nga tweyanziza nnyo Babarita banange tugenda okulya ku ttooke fe akawunga kabadde katutuuse ku nkoko nkulu banange tweyanzeko mwana n'atuwa amatooke abantu bulijjo tulaba baba akawunga ettooke n'enkoko banange tweyanziza Babarita mukono weebale nnyo weebalire ddala Babarita tweyanziza munnange Sharifa kwata mwana wange banange ng'otuwadde nnyo Babarita banange nze gwe mulaba nze nakijjo wa Asia nga nze director wa group eno eyitibwa Bakitone group eno Bakitone Kalicho group esangibwa Bweyogerere era nze mukyala gwe mwalaba ku mawulire nga nzina mulaale za Honorable Ssemujjunganda omusajja nange olw'amazina olwo nzinira Honorable Ssemujjunganda omusajja nange bambufumba obufumbo bwange ne bufa weffufululu saawa zino tuli eyo ffe bukyanga mulaale omusajja atugoba tetuvangayo kusaba
nti oba tugende wase Mujunganda kubanga tumugambe Honorable munnange omwami yango bakululwo omusajja yangamba genda ofumbirwe Honorable Mujunganda ng'akeera bukezi mulaale mumusana n'ensiba ku pick up n'omwana wange nga tuzina ssaawa zino Honorable Mujunganda tewava tovuddeyo wadde okutuyamba fe abakalicho dansi tugwawa bannange twebuuza tugwawa twali tugamba oba mama Nandu jana avaayo n'atwogererako netugamba oba ngeri gye tuli abantu abazina amazina ag'ekina akwegamba ag'obuwangwa ag'ekinnansi netugamba oba mama Fiina munnange maama onoovaayo n'otukwasa akawunga n'enkoko bagende bakyuse. Tuli basanyufu nnyo twali totolererawo nga Fidde n'atuyamba natwayo kyatuwadde tusiimye nnyo tweyanziza Baba Rita tweyanzenge Mukama akuddizeewo. Baba nsawo bange bambi ntambula nsa nabo tebali bungi kuba tebakyakola nange ngambye katusharinge nabo cause tubabeerawo mu mbeera yonna gye tubeeramu bange. Tweyanziza nnyo Baba Rita tweyanze era ebintu tubifunye bannaaye tuli basanyufu leero katukyuseeko ku byendya bulungi ettooke liryo enkoko abasana muli amatooke mulina kulya kawunga naye twetaaga okyusaamu ate ettooke kukyusaako ku dayate tetusobola apaana ettooke lino ettooke balikola sikimu n'enkoko tweyanziza tweyanzege nnyo era management yonna ya Baba Rita tugyebaza bambi tusinga tuli abantu abasinga tubadde tubaye. Patrick Walai oli kuno mukwano Patrick Walai ma MC ba promoter ba DJ ba Power JB mwena bambi badia tusharinge kana katini ketuyina kajja tumala mutima mulungi kubembera fena gye tuyita mutugiraba naye tusharing ekitini kyetuyina bonna batuseko bambi obubaka abekireka bana DJ Friend Chireka wegerere bambi thank you so much tusharing ekitini kyetuyina bali 15 buli mwagena afuna enkoko kawunga netooke tukyusamuko ku mbeera tweyanziza nnyo batukena waggulu ate we batukena waggulu bate badije bawo waggulu kati no gye batandikira fe batusuulawo ne Baba Rita ne Martin Entertainment batulowoozezaako kati kinkolera bulungi kubanga tufunye naffe gye tugenda okuzeeyo kubanga ebyekampala bisigala Kampala ebyanimiro tebinabatuukako eno ndeka sinakyakugamba kubanga olaba badije bemukono akyala basinga tebatufaako mwamukuje kusimu kuba ezimwe tukuba ku masimu kati bibawe abadije beyo dijje mu mumanyi ge babiwa mwamukira kusimu nyimurodi simu evuga nakugamba bikime okitegeeza atavuga mmotoka atalina kanta nti nvuge ngene njikime emmere ogenda kima mmere ki otaddemu ssente meko gikima ne kati badije bemukono betugenda tuwaka tunakaliwo munaye naffe tuba tusiimye kubanga eno embeera akuyambye era Baba Rita tugenda kusigala nga tuzanya muziki waffe nga tumukola nga tumuteeka mu mixtapes zaffe zetukola ne muziki waffe okusigala nga tumuzanya nga tusitreaminga live ngela music mwali tweyanziza nnyo tweyanzege kale kafune nsanyusa nnyo olwa Baba Rita video man yake kuweza 25 ndirejo